nze mbuuza lwaki tutandika ng'essimu tennavuga ofunyewo amazzi ajja enyumiza gwe muleke nze byessimu sibimanyi naye baaba kafuna yakusobola jasi mwami wange mwekitiibwa Eh. buli wabeera mubufumbo omusajja tomuwa kitiibwa bukulema so bakazi bannange by the way mwabasajja ekitiibwa respect these men ddala nga akulabirira waba takulabirira muwamu ekitonoto tomuwera ddala kale nze engeri gye siina nnyo mpisa ndabira ddala nga atandabirira simanyi obansobola kale ebanku w'ekitiibwa ekyabulijjo naye si ekisokolomye nnyeera naye oba omuwa kyaki nga takulabirira yewamala ki yabatandabirira namwe abasajja mutulabirire tubawe ekitiibwa nzamulaba nakuzibwa nga bagamba nti omusajja ekitiibwa kye bwe buvunaanyizibwa bwe it is what makes them men not putting on trousers because naffe nakuzo twambala empale you understand n'omukazi asofuka ng'ayimiridde okutamirizamu bwoti aba toyimiridde era oba oyimiridde oba okutamye oba onaaba ate tosobola okwefugira aba wefukidde kale ekyo kyanjawulo omuko naye kale mu byonna ekitiibwa ky'omusajja bwe buvunaanyizibwa nze bwe mmanyi okitegeera kasandalika okugula emmere ewaka mukwano mba nja kukozesa ebintu era bajja kugamba nti leero ngenda kukomawo obuleeti ku mulimu oyanguwayo n'onaaza abaana si mu bubi banze mba nkola onaasobola okubeera shuga mami sisobola zonna obwekigamba sikulimba sigenda kubusobola sibusobola asobola okwoza banenyiza omukozesa ng'omuddu nga bo batukozesa ffe abakazi mbale mmanyi nti naffe abasajja batuwasa ne babeera nga batugulira emmere ewaka nga batulabirira naffe ne tubakolera emirimu ewaka si bwe kiri like we take care of them so that means if I am the one taking care of you that means you have to do the house chores kale bangi simanyi banjogedde bubi akumba ne ku mmere what nze ndikugambye ekiddamu what makes you a man is the responsibilities the minute you drop your responsibilities then that means bwenkugamba nti leero fumba ku mmere si lutabe bwenkugamba nti wandigiza oyozayozaawo ku bintu tonyiiga okitegeera si mu bubi naye nga kale like men I am kind of requesting ne bw'oba ng'oli mu relationship ng'omukyala kusinga ssente gezaako nnyo obeere nga at least you buy the food nga oikola ebyo ebintu bwe byolina okukola not necessary because bangi nnyo bali mu relationships nga abakazi basinga abasajja ssente naye sigala omusajja obeere nti no you do what you're supposed to do you understand kyotasobola kireke like bino ebya luxury bireke naye bino kusasulira abana school fees paying the house kale akuyambeko omukyala akatini nti you bring the biggest percentage. Let me say if you bring the 70 then the mchala will bring the 30. Trust me, if a man neboberanga tolina nenga you do that kizibu omukazi okuyisamu amaaso because ajja kuwulira nti omusajja nga akola kino because bwe obusobozi bwayina okitegeera nze musingako naye obuzibu abasajja olumu osanga ng'oli talina nekyakola ate nga nagwo omuwa kati nze awo mba sibisobola yemwe yeffe abalangira otandikirawo mwesiirira mpisa wenkulabirirayo omwezi alenze sokundabirira omwaka nenkulabirirayo omwezi buli woŋŋambako nkujjukiza luli nze nagula emmere nesasula ennyumba mwezi angu nga bwenkulabirira naye gwe teguweze kati gwe n'eddakiika omanyi anti tekyatutondera ffe abakyala ekyo kirimu ffe niwosanga omukazi omugagga ddala the fact that tekyatutondera kulabirira basajja omuwa gwaffe gwangu okusumukulukuka tusabuka okusumulukuka nti
nja kulangira because it's not meant for me. You understand? It's like a woman, a man doing women's work. Tulabera abasajja olumu ababeera bakola nnyo mu saaluuni edda yabeera balina engeri gye babeeramu n'engambo engeri gye beeyisayisaamu ebyabakazi. Nedda mubufunze kati abasajja abakola olugambo bakola batya? Kayondo mugambe nga bukyali. Babeera bannakiddo. Si luno olugambo lwa TV. Zemadda ku lwa TV. Luli. Watya tuli ku lwa TV kyekyawo. Omuli mu Kayondo bambi kwe bamusasula musajja atwanaalyawo ebo wanaalekerawo olugambo. Ono olyawo. Musobola olya. Wadda wannyo. Ate ayagalayo. Naye tolina wojja kulya ebanakuba ku Mumpa omulimu. Era bwe bangobera wonna bwegwensoka okubira akasimu. nze ndina kaweere tenina mirimu. Mpozi ojja kujja kundabirirako ku mafe. Gwe mulimu gwe nnina kati. Awo bozisesa. Gwe mulimu gwe nnina kati. Oba mufudde house boy. Ate ati aba anoonya mulimu. Ate gwe seguba mulimba siimusasule. Nga ngenda kusasula. Kisobola kale awo ogobyewo. Abula mundeke ngende. Tesobola kuleka naawe. Simu esibudde buno bugenda. Naye naawe esimu naawe ogitya nnyo Kati bannaye. wanjagaza ki ekirala? Ki ekiriwo? Mbadde ndudde okulaba ki ekiriwo? Tewali ki ekiriwo? Bigamba bitya? Tewali. Oyagala kunziramu ekyo kyokka? Tewali. Ki ekirala? Tewalimu. Nti bakungamba nkubuze ku mukwano gw'ozali naye nti olwa kungamba nguleke. Tombuuza ku ebyo ndeka. Tombuuza ku ebyo by the way nzaba abantu bonna bakwano bange. So I respect both of them. I respect their relationship. Ate wali abagalana museeyo bitono. Manya abantu musabuka. Sawa ya leero eddakiika eno ng'oli nnyo ku ono side. Webaddingana ogenda kwogera kimukwano. Nze ndeka era nze ebya relationship siteekayo byange buli omu byamanyi engeri gyakukwataganamu gyakwasaganya mu relationship ye. Nja kwekyawa mukono omwami wange then mudde mu inbox zange mutandika okungamba omusajja twamulabirawo omusajja oyo nga kino omusajja oyo nga kati enkya bwe tuddingana byonna nja bimugamba. Mubufunze bwateekeddeyo okwekyawa just tutokomoko. Obanga kuze munange you never say never. Anything can happen. Nze naye mumanyi sibagamba nti relationship can't end. Anything can happen. So if it happens, Abantu ate balinze komenti. Uzali. Bana temba labanga mujja mu comment section yange mungamba mbuya waiting for your comment about Zari's relationship. You people leave me alone. By the way, leave me alone. Nzate munegendereze nyo sogera ku bantu. Yeah, no, I don't talk about people. I talk about myself. Twadde ne topic gyebaddemu interest waliwo tujjidde. Ey'abawala abafumbirwa nga bukyali. Bamwe wega. How old are you? Ndako. Bamwe. Ekyo nze edita nja kusala mutugende. Abula nze nakoowa n'okubabulira mwe mumanyi bamufumbirwa mwe mumanyi oba temufumbirwa mwe mumanyi anti we nabagambako nti between 18 to 30 years you're still young nebagamba nga tuli bato biki bayomba ne bagamba marriage has no formula but let me tell you at least when you're 30 you can find a formula. When you are 20 21 to 29 formula eba ndala muko omanyi temuwulira newe tubagamba emirundi 10 temuwulira naye nga bw'oba otegeera omwana ali myaka 18 mpaka 2 mpaka 3 toyina nsonga ekupapya kuzaala okiwulira banaye tewali gye bakwata leeti tebakwata muntu leeti mu kuzaala ate oyagala bazaale nga bakaddiya tebakyasobola sindika baana ani agambye emyaka 3 mbw'oba okadde. By the way, 30 years these days is like 20 years. Making 30 years is like 20 years. People are 30 years and they look like they are 20 years. But you people should enjoy life between 18 years to 30 years. Ne oli mu relationship ka tekaina makulu we bakufuga we no siwuse musiba ku mukene osiba ku miggo bakwenda ke juzi ne juzi kwegamba tebakulekera za kameza oba kulekera 5 kale kwegamba imagine oli mu relationship age oli mwezo mweyo age
ng'omusajja akulekera 15,000 oba 12,000 ez'akamezi otitinkanye okiwulira ngamba nti sigenda kusanga ng'ofaanana emyaka 4 ng'olina emyaka 2 kati ogamba abasatu bazibalekera omuntu w'emyaka 3 obwongo bwo buba butandisa okula buba bwanjawulomuko butya ogamba bali birasatu tebategeera nedda baba tebategeera baba bategeera naye baba tebanategeera maturity yaabwe maturity level eba ekyali ntonomuko nti wobeera 30 years ekisookera ddala oba okaluukalanye n'ensinga bwekyayi so in a way you're like let me just settle. You understand? Like you can literally just but you're still young. Why are you just settling? Like, or you're 25, then you're like, let me just settle for 5,000. When you're 30 plus, so you can be like, but you wouldn't because they've started asking you for a man. You are 25 years, who is asking you for a man? If it's your mother, tell your mother, no, I am still young. Because no, listen, tumala okusoma tubeera in between 23, I think like 23, 22 to 25, depending. Kakati omaze okusoma, lwaki mu myaka egyo tonoonya akalimu? So that you start establishing yourself. Ogenda okufumbirwa, ng'omusajja takusanga ku 0. Onofumbirirwa, ng'oyinamuko wogamba nti nina wenzijja 10 omwezi omusajja tagenda kujoganga gwe agenda osigala ewaka nga tolina kyomugattako okitegeera naye jjukira omulimu gunene for you to start establishing yourself you are supposed to be in between 24 25 to 30 years because if you get to 30 years and tonaba kufuna mulimu awo that is also something else okitegeera kati awo oba tunengeje tutuniramu life ayinza okuba bayagufuna naye neyeekoowa n'abivaawo anti kati awo kyenkugamba maturity level yebe eyina weetuuse nti oba nakola omulimu nagukoowa oba like gwomanyi kyoba osalawo naye nze kyensinga okwagala is this young age saagala ebonebonere mu bufumbo ate at the end of the day eraba badropping mugenda kukyawa obufumbo gamba bagenda lwaki ogamba mugenda bagenda kukyawa obufumbo naye era reality mugimanyi ne bwonejjamu mugenda kukyawa obufumbo okiwulira then you are looking at us then ngamutandika ogamba want to be like Raby. Do you know how old is Raby? olina emyaka emeka She's 30 plus. nange nno nkaddiye naatera okusa Yeah, Raby is 30 plus. I'm 31. Kiwulira so Raby mentally asobola okugamba omusajja nti bwoddamu nonyendako Bye. Because she's a bit established omusajja tagenda kumujoganga gwe atayina kyolina in brief mweje emyaka party as you establish yourself yeyo time joino okukoleramu ebyo si bufumbo because bagenda kudroppinga ofumbira ku myaka 25 obeere mu bufumbo bakucunyeyo nti bagamba guma nti mubamu yali ebintu ogume osindikirizeeko wuyo yingira 28 osindikiriza era mpaka osindikiza era bigaane era ogambe ez'obufumbo oveeyo ekifo kiwandibadde nga kati ezisaawa zoyingira obufumbo olwo ate obuvaamu olwo ofuuse legend olwo ofuuse gundi ki oba nkyogere like kati yazirwanako kati olwogwotandisa okutufuuka motivational speaker ku myaka 3 tufuuse motivational speaker ojjawo tugamba marriage is bad ife tuvayo tuga marriage is good because we've gotten married when we are adults we saying tuvayo tugamba ne marriage is good you people marriage is nice when you get someone who loves you nga mugamba yeyogeza kino omusajja alina omwendako era omusajja bannaye baddiya byewayitamu sikugamba nti gwenega byewayitamu nange bigenda okuyitamu nanti nange kyebaddaenda okubuuza mbu ani agamba mbu nno buli wafumbirwa okwejja emyaka ajja bonaabona the percentage ekyo sirina kweyogererako nzi but the percentage of young girls who have gotten married at an early age bonna they are marriage failures ebyaddala percentage y'abaana abawala abafumbiddwa nga bato they are single mothers they are marriage failures obufumbo bwagana ate nga babanjula n'obanjula abasinga abamu naye ng'obufumbo bavaayo dda
oba nga gyali eyo bambi talina kyakukola talina gyadda nga jasi atudde atudde lw'abaana yenna atunula ng'owaataano abaana oba batula lwaki abazadde bamugamba ebintu twabirya olumu n'obirya tebabirya talina gyadda they are not established. That time they would have used to establish themselves, they were in marriage. Kati oli wasatu buli gye bugenda okukola nti buli wojja wano ku raise bell nga tuba tunoonya abaana batoototo okukola buli okimanyi. Do you realize that buli mulimu gyogenda abasinga babagala bato abakyayinamu okyalabika bulungi because nze nkijjukira ku spark twali webali batuwa emirimu baali bagala obuwala akagenda okujja ku tv konnakola kati esaaza kati ddala ntunuulira saawa zino nkyasobola okukola olugambo nkuze okitegedde sikyasobola kubeera nga wenzeyayo bwe nezinya bwenkola ntya kati nkuze naye giri eri emyaka gye gyali egyokupatikana nenkola kati era emyaka emituufu egyatuuka neŋamba nti kati saawa kyogamba tali bantu bakola lugambo abakusinga obukulu naye nabo ebiseera ebisingawo batunudde balina engeri gyabakapa kati emyaka bagikweka muli baba tebalirabika bulungi nnyo era. You understand? What I mean is waliwo age nga you're honestly supposed to be looking for someone to settle si kubeera mu lugambo okubya olugambo ekituufu wandibadde show y'abato sagala kulimba it would be a show for you know for youths. Bano sina kyentya kuswala siswala sina nekati nze nali nkola olugambo omusajja bwe yankwana ng'ayagala kumpasa netandika oswala nga nina byesisasobola kola n'okoowa olugambo era nendukoowa kubanga gyegyo emyaka egyali emituufu egyofumbirwa nomi kyogala tokyasobola kuddayo singa bakuwa sho nga ya lugambo gwenga gwe tokyasobola buuza abankozesa tolina ekyo kibuuza nze buuza abankozesa egyemyaka nagivaamu and they know it egyemyaka nagivaamu mukwano nze ekituufu kiri nti nzikiriza nti nkuze emyaka gyendimu gya bufumbo gya kuzaala abaana gya kukola mirimu gino eno si kutandika kudduka ku booda wowi kati gundi Ismail yayogedde kino gundi kati Ismail bevumye ne gundi abaana bato bateekawo kamera anawo oteekawo tufaafagana ne interview naye nga nabikola luli nze nga nakubanga kikono kya interview nga siswala kyenalinga njagala nga interview that time because kyekinsasuza right now gyali emyaka kikyali emyaka bane tukola ebintu myaka emituufu. However, I'm not saying that if you are doing lugambo it's a bad thing. However, I'm speaking kunze olukoye era tukitegedde kati nsobola bino bya morning show like I come and sit ne batuwa kacaayi nga bw'oyogera nga bw'onywa kacaayi bwe bakuteddeko ka esi tozina like muli bantu bakuli analyzing things ebyokulya nga byo biteekamu wakati analyzing things so not in bad faith but okay let's drive the point. What if nga baleese show kale nga ya lugambo nga olina kuanalyzinga lugambo okitegedde kale tutuuka gye tugenda. Driving my point home is if you're between 18 and 30 years, I think let me use English. Okay, sometimes if I use English then mugamba te neyogeza. Okay, let me use Luganda. Wabuli mu myaka 18 ku myaka 3. Kindly use that time wisely because it is your youth time. Myaka gy'obuvubuka. It's either ofunamu oba you lose. Myaka 3 oba okuliridde okitegeera. Myaka 3 oba okuliridde oba oyina engeri nga kati tukulaba nga oyina kuba mu bufumbo nabirirawo ebityo. You understand? So in brief, kozesa obuvubuka bwo wisely. Omwana omuwala nga tonnazaala oli mwangu wa kufuna gwe birthday naye imagine bakuzaala oyina mwana oba oyina enkolosizo 2 toyina kyolina then you're in our inboxes omusajja yansula. You people are in our inboxes by the way. I have 2 kids omusajja atatulabirira omusajja kati gwani agambye nti nze nina ezokulabirira
you're in my inbox gwanaganze nange nina abaana babiri nange kati omusajja wansula wenchange zange nazikwata nenzikuwandabirire ate nga sinze yakuzaala wanyagenze nako inbox gye nagendamu nti banne ino omusajja yanzaalamu kakati munnange bannange choose the men bemuzaalira wisely. There is someone gwe nalaba ku TikTok nga gayagamba si buli gwo wegatta naye nti olina omuzaalira kitegeera. Some people are just made to be in your journey but not to have evidence kati gwe watazaalira osobola omwegaana nze nsobola okwegaana bunyera bwe basakuzaalira you are not my ex. Full stop. Ex nino gwe nazaalira abasigadde siina ex. nekimanyi wogenda fuuka motivational speaker. No, by the I don't know what you abantu balowooza when you sometimes when you're speaking the truth nze njogera nnyo amazima sagala ebyo nze you don't have to call me a motivational speaker. I just speak out of sometimes experience, not necessarily experience, or sometimes depending on what I've seen. Now I see so many young girls who come to my inbox and they're praying the same thing. When you ask this girl, they are 20 years, 23, 20, and they have already 2 kids. You understand? They have nothing. Then they're telling you, so capital, they want capital. They are always in our inbox says, Mama Prince, Mama Prince, Mama Prince, like you should. Oh, emyaka jo tejandi badenga jiri college, jandi bade jino nyamulimu kukola. Girls, look for jobs and work. A man will respect you when you have something you put on a table. I don't want to go back to the question of what you put on the table. This thing is not about what a man puts on the table. It's about the two of you. What you put on the table. Both of you. Bagambye emirimu gyakati gyafuuse gya mirimu ebiri okumu gwa kusevinga ogumu gwa kubeezaawo bagambye mbu kati omuntu yenna okukola olina okukola emirimu ebiri tonakala katambula ogumu gwa kusevinga azin ng'olina emirimu ebiri. Have one job and it does both. Okay, for respect purposes, buli omu okusobola okuba munekitiibwa nga omukazi naawe osobola okusasula kuyaka kiwulira nga omukazi olina w'oyambako ku musajja wo. You understand? I'm not saying it should be like tikalata wateeka, but where your man fails sometimes nabo bantu zibula nga nawe bwe zikubula bwe zibuze osobola okuchippinga in. It is very important. Oba we zibula ng'abaana nga batuula nga tebasoma because omusajja talina kati n'omukazi talina takola. Waliwo enjogera egamba mbu omusajja omumanyiza omuyambako taddamu kuteeka ssente waka. No, you have to say kitegeeza temuli ba mukwano. You understand? You need to have a partner that nga mutegeeragana okitegeera. Omusajja ategeera like I said, responsibilities ze azimanyi. So kiba kitegeeza nti bw'oba omuyambyeko enkya ate n'akifuula etteeka then akaba kafuuse kamanyiiro. Akaba kafuuse kamanyiiro. Omusajja alina okitegeera nti mukazi waaba akuyambyeko leero, do not make it a habit, do not make it their responsibility. It's not right. However, you as a woman, it's very important that when your man fails sometimes, you chip in. Akasembayo. I love you. Nekimanyi walabye ku comment ndakakasa sinnamaliza walabye ku comment abaana abagamba abaana abasinga bakusabira naye bonna abadde okola abafubira. No, I wasn't there when they were praying for me. However, Esara eba ku mutima. Ate Katonda ya yanukule Sara, ate Katonda ya sasule Sara. Nze sinze sasule Sara. So if you prayed for me, Katonda kucho singo kwagala. Na ye echo tekiri nti no I saw you nti bituufu wansabira. You understand? Wabula kwena wokimanyi mutima gwo nti ddala wansabira oba tewansabira. So that is why I was saying temunkaka bagamba nti mwebale kunsabira, temunkaka because temwansabira okiwulira. Naye abagamba nti bansabira nsaba Katonda abansasulire. Amina. Enene kunze. So not in bad faith, but yeah, alhamdulillah, God came through. We okay. It was good. Prince Ariacha. Very good.
akyasaba omwana alina little muffin so they can be there asitula ku muganda we anadda ku ssomero oyo asoma ate nga lwakitasoma ng'aleka omwana ewaka era ne ku ssomero bakimanyi nti nalina muganda era abeera ddayo n'abanyumiza katyaliwaati mwana alina olugambo era bakwano be ne bajja nabo ne bamulabako ewaka ne bamuleetera ebirabo bakwano ba prince balabedduka bagenda ne bagaba bazadde baabwe bwe baba bagala kujja kulaba omwana mbotwala ebirabo ne bagenda ne bagulira omwana yani gwe nalabye opositinze mbu omwana yamuwadde sente mu ddoola eginnakacwa wamma naye nga bambisiyeeka nze nno mikwano gyange gyempadde essimu manyinza ebintu ebisinga ebintu twabigula so mbadde njagala ssente zakubba nnyo birabo abasinga bangulidde birabo baguze nga bwebiri so I have like you find that I have two things so that is why if you ask me when you're coming but what can I bring them I tell you do not bring anything just bring the money the mother needs the money twabagala wa mwana era yense mwana siyenze yamuzaala kale ngenda mutekera mu kabokisi ke neba nesente zobona kawereza inyuma ya labbi naye kati omwana wanakula nazikubuuza interviewmanyi yazinsaga bajezikusaba noyageza prince mpaka leero nkyazina olimba I swear yalina ka pig bank nga tutekamu era buli naku abeera ngamba tukasumula ne mukama leka tulindeko of course si zonna nti naziteeka natekamu kensamusamu ez'omwana nange tuba tugabana wakati naye waliwo abajja kati nga pasi ne prim ne bawa maama ezize ne bawa n'omwana ezize kati akutukwata kuza mwana kati ez'omwana nga nawenstereka kati wabaze nga bawadde mwana yekka kati jinnakacyo yagamba za mwana nakaleyo nazitereka dola yagamba nti omwana mu America kati kyobola bamuwa mu dola genda kunyeeka wazitereka naye dola z'omwana nenzitereka naye bambi abasinga mundetere mu dola omwana tategeera nnyo shillings tutandikire mu mbeka $5 $5 yani njagala $1 kikumi kya $1 plus temutandika kumpa $5 mwanyi omwana waaluma omanyi omwana wa $5 zesente by the way mwekaro yapa sente z'omu